is over, and the stage is set.
Olimba omuntu yenna wano emboozi ez'omulimba tewazikoowa. Kakati nga situlako kirako taki tubakolera tubakuti tubagamba ekitanda bali mukisuubira bakambala bakalage mubagire tubyebasa amaanyi tugende mu maaso sibakademu n'ebisajja ebikulu ebikyabani ebidde ekaka ku kyalo ate ngebiinaka ekabulainaganaga tekitambula straight kitambula bwekima nera omuzimu emisango walera naye nga atagala okwekumira mu kitiibwa ati talimukabaki kakati kirina kiti suna nyanguwala bagambe bino mugwambala nga ate mulabika bulungi ku ti yabogezere nakuleza atulabe nakuleza atulabe weefaananya abazungu kakati kirina kiti buli alina ng'ayagala nnyo mbazirako nebisuulako eri mutale mikono ebiri mu bbanga amabuulire gyefugera osooka okwatulira nga tulusaawo eno asaba nabanyabo tonyayo omukono ng'omitegeejo n'emikono ebiri mabuulire gyetulira nga tetulambikirako kati oba eno mutubiteekere buli ali wano ng'anyumira oluyimba bannabadda kolabate emikono ebiri mu bbanga amabuulire n'abanaabo oli n'agamba nze n'abamasaka abangi mwandaba kapana abasabana byeyongera kitegeeza ennyimba ezo zonna muzaagadde olw'okubeera ffe sibolwawo yamutera emikono ebiri bweti mu bbanga kakati mutunule ku tps eziri awo mbadde njagala bamba ntereko ensonga gye twagala musooke mwale nga sinagenda ku nsonga ndala yonna musooke mutunule ku sikuriiniza ezo nga tufiremu mutujjako amaaso naye emikono ebiri girekeyo bweti kati njagala nsonga batera ensonga ku tv awo tumale tulandulire ensonga gye twagala okubalaga wetegereze soma ekigambo ekyo omuki ekisooka ffe tetulibayimbi naye tumanyi okukola ki ate tuyimba kuba omukwano namwe bwe mutulagate ffe tuba twagala mweleke mu masimu gammwe nga mwe tuli tuyimba siweewaawo buli alwana bagamba limba mutwanulire kulabata emikono twakire mwana wala twetawema kulabata emikono biri mu bbanga ije
mutusaasire kawala kange era ono abasezaala bange isa olekawalako ozikiramu mangu ekyotalya ekyotalya ekikwasi egwe mbonala mulungi oba mulungi oba n'omwana omutaloma music omuyimbi munnauganda twasazewo ne tugamba katukole endongo eyo mu ndobo y'ebinyaanya siwerawo oluyimba olwo tulutokedde bano tukumakakasaba nemaliriro omumanyi tugenda kulutandika olwokwoyokya okuluzanya ku rediyo ze zonna ne bapuresentas bonna betukolagana nabo namwe ku mitimbagano mugende munoonyeeko lululu bali baleetaba mudigidi tuwe akafaananyi ako tubalabeko omutikese mugwawo nima aloma olina erinnya omugi soka balamuseeko anange mukyebale mwebale kujja nanesimye okuba wano ambi tusaba mwagala akayimba kaffe bakayita omudigidiye ale kati simulako bwetaloma ngaava ku siteegi ababaloga nti omudigidide lokweniye tuwulire kiddako toyanze nga aroma musiki amperekereko muwala wange amperekereko muwala wange baba munaye kale omwana muwala wange komawo amperekereko muwala wange komawo tofaayo kale mwabale kujja kyekikulu byonna siwewaawo onansumawano maze musiibudde nange netaze musiibudde tubanga ku makyanga baluna basomanga essaawa ezi siwewaawo tutandikire kuki bakasaba bijezimudde mufunya awangula ani awangudde kakoza kati soboleeta abantu abo bonna bana tebabadde bana abatuuse kuzanya obusembayo netujjako era ababiri naye kati bonna basoke babaleete kubanga era mu bisaze siwewaawo ekirungi kyembaga za wano nti mwe muzikola ki tetugoberera maanyi g'abaki maanyi g'abantu ote babana bonna nga bwanya butu naye onaaliwo akati akuzeekuzeemu ono asembeyo okujja waliyo obulayo omwo kali basatu bana bano era batebuba bakyabijjukira ono yabalana bameka Nampise DJ Site Pro okuva e Kalungu ab'ekyamuliwa oye oluddamu tomanya tujja kutuukira ddala wali eri wennyini toyanzege kale toyanziza olina masatu nawe jangu balamuseeko gwate maama be endongo egire nakalina obulamusa okugale ate tokaabira wano bagambye okaabakaaba akaaba ono kinoze kikaaba kitukaabiramu enkabaali mujagadde nikabamu ngaakabizi sokubalamuseeko omuntu tannakaaba bannange mwenna mbalamusizza mwebale okumpagira ebyo ebivuddeyo kuba kiri abeeka zedijja owu okuva ekyotera engafire nenzita wano okusoganya neyanziza abaana ba maamaye ekyo nsobodde olanja kudda ate tangwe buwanguzi amiina
kama bankuumire jangu maama wange oli otya oli kiriya yeno abadde nambameka namba 2 abagamba nti abadde namba 2 muliwa ekisaawa kyonna alamuseeko tuwulireko ne bwoyogera tomanisi wangi ona 10 aliwo namba 2 eno alamuseeko tuwulire musibye mutaba bantu bange webale kumpagira okutuuka wano mukama abatizeewo ndowooza omwaka ogutanja kwata kisooka I love the confidence. Alina okukakasa kw'olunaku lwonna kitegeeza tugenda kumwayo ne muperakisiza muviti yeyagali omukaabi wakuno ekikaali kikaaba nga kikuba endongo ekimala okuba endongo kiraba nakisina nga kikaabawo akinamala nakina kati gwe bakuyitaani muko waffe anya abantu omatira omuzindalo anya abantu tabagesera Lawrence niridde Kajumiro Gomba lwenasooka actually ze siwuliriza rediyo kati senga yandeetera essimu eyoono agamba lwaki tegenda kati bwe nakuba essimu yaŋŋamba ono yensonga lwaki ebimu neewunya bwewo yaŋŋamba namubuuza ekiri wawangula eyo ambuuza gwe towuliriza tobeerako tojjangayo ne mugamba nedda oli mupya olowooza ku by'okuwangula zeisigula kiŋŋamba yaŋŋamba abapya wano tebawangula kati buli kimu ndaba ngwamu kigwe essanyu linzi ami kyekiba kikaaba kisebo ebintu ebitiibwa mukivuddeko bugwi kibabalina okwagala bali beyagala baana alabika n'okubyagala obadde tobyagala agala se kigenda tukaabikinaatera tukaabi kale kakale tukolaba tuti tusooke tufune twawadinga omuwanguzi namba 4 olwo namba 4 koziyalwa muba tujjukiza yeeno ye namba 4 musooke muleke ku bintu ebyo tulabe olwokwerobooza tulabe nanganisobote na ebintu nga nebyo mubisembeze tulabe ebinangani aleeta owaayo ekinene enamba 4 bwomuwa ekinene olwo bonna abantu balwanire ekwata kyakona lindako ndabe sokoleke kati namba 4 andabe wekati otuuka n'ogwa mu nnyanja y'ebirowoozo ogankola ntya akati sokokwatowa wanti olina kamera n'akavidiyo kafunirawo okamaze akalamirizzaawo yaye muyaye akati sokokwataawo kati kwata ono mulimu laputopu zino zetugenda okwawulawaliro zino sizikwadde byombi yabadde olondeko kimu ku bino ebintu omunafu nga bamuwagabe ati mukubire engala atuttako kino okitegedde gwanikozi Apise DJ Site Pro kalungu kyamulibwa DJ Site Pro okasuka akacupa kokolaki ebakubagwa akacupa vaayo abalonzi tebakyalaba kale kati oti obatulabire ekwata ekintu kyaffe otukke mirembe namba 3 alo namba 3 wuno akati namba 3 we awatali kuwanaanya ngenda kukwatira enakali eno yengedde eno ekuwadde nebwonoowulira nga nzizeewo ojja kuba nze kubba birala si kino kino kifuuse kikyo obadde kiina naye nga kifu abadde akiina naye nga kifu obadde nga kino kyenyini kati kituukawo wano kitegeeza omutindo gulinnye kati nga gulinnya abebbanda mwenna mwe bali kukyotera abagudde ekyotera muliwa kale obatulabira ngozeebadde obera ekifaananyi naawe
bikuba bino byansi byakuleka Sandabula sandabuka. tunaddaku olwo ate ng'abadde agenda kubamu bali Agenda nyiga amapensi abanamuwulira. akati kino kintu kino kyoku Kino ekipensi. tofaayo kati bino ani omanyi kyebikola actually lindako okuno otwalako kimu Kaziri bbiri atwaleko emu. lindako kati eno yeyaako esigale kati oti Batulabire. obatulabira ng'otuuse Genda ekyotera. Streamline Avenue 120% production tugenda kwakumeka wakubiri Namba B. owokubiri kakati owokubiri yaliwa omwaka oguwedde tuwalula tokwata kyakubiri Iye. era ali wakubiri omwaka oguwedde kitegeeza olina okugenda oyongera okukola ettiizi ki ekisinza okusunga okukwasa ekyokubiri wamanyi wadde si kyoyagala Abadde njagala. wabagala kyakubiri Akisooka. andi ki ekikwasizza ekyokubiri kyekikugye ku mulamwa n'ekikutiisa n'otya Endo okwataka. atidde bamubye ate nga mumulonda sekoledeko yabadde yakusatu yabadde yakubiri yabadde alina okuwokubiri era kyeyakutte kiki ekikulemeseza okufuna ekisooka naye namwenda temanyi kyemwagala Nebeseza okufuuka. Mbadde sigobolola. Mbadde sigoberera gemu. oyimba kyolusinza okukusumbuwa Mbadde nteka mutole y'omwana. ekeera tetanga oyiize obaddeawo Ye. ogenza okuwulira nga bikubagana ne bikutabukakaawo Iye. so luli wawangula ki Jinja. niwatwala ejjinja Iye. kitegeeza ejjinja olirina likyaliddamu Iye. eririeka Iye. nalinzizeyo nendinona Edda waliko oyagala mukamu. timama mukikumileko endala eyo kyayogedde kakati oba ku luno nkwera putoopu Iye. kamuwa laputoopu kati laputoopu zino eno laputoopu matusi nene mu sayizi naye eri magida kakati leeta laputoopu endala waliwo laputoopu endala ngenda kuwa laputoopu wega ennyini olondeko leeta akali akalala leeta akokusatu nedda waliwo akalala bwe kati waliwo ahaya kano kenjagala kati waliwo eno soba okwatamuku kwatira kano waliwo neeno zikuba zombi zikwatemu no byansi byakuleka ate ezirabo ezo zombi noddakemu gyotwala naye nga linyamutta ekyokubiri ngenda kuweerako n'ebintu ebirala ngampulira tikimala si wewawo kati kyengenda okukola ngenda kweyambisa wali ajeebale balibata kati kakati njagala yajaliwa omanyi nomwana abeere nejjajjawe nabaddeko nabekiro twabekusibye sibabaddeko yabadde nejjajjawe nejjajjawe eraga mafini jajjawe yagambye alina omukutu gwa tikito jajja jangu Jajja ali ku jajja jangu Jajja ali ku TikTok. jajja alina jajja akolanye challenge Akozesa mannya ki ku bufollowi. jajja omwagazi aki Jajja akozesa mannya ki ku TikTok. Alina. Jajja n'obulimba. jajja wunaze kakati kati yeye Eyo. kati kakati kati engeri muzukulu gyebaliko bali batya agafweyo abange n'ebivubuka mmwe wama agafweyo aife gyebuliro laffe enaakaleegerago bali batya omuzukulu ali atya muzukulu akubye ekirungo Amma mwebale nnyo omukisa ogwo taata.
mubirana mumagala kubba jajja bagala kubba jajja akali jajja badde nsaba muzukulu eno soba obuzi babiraavu laputopu zino biro twalako eriwa eno enzirugavu kati giteeke muno kati efuuseyo leeteyo gizeemu kakati eno sola pano yajjajja eyakuza omwana n'amukkiriza kubona misigo jajja mumukwatireko jajja yazaala tamala gasitulasitula bintu otyo kakati jajja mbadde nsaba kati ebyo streamlife avenue ekola ku bino byavudde mu kampuni bagiyita light forever solar bakuwa ekitangalo ekyobeeramu light forever noweeyagala then zino computers ziva ku ETM computers mu kibuga e Kampala ku kizimbe bakiyita Kabaka Kitu House badde nsaba engeri gy'okutta ekyokubiri era mpulira ebyo tebimala okitegedde badde nsaba ngende nayambisa akakiiko akampya ba ssemateeka wa streamlife avenue nkwate mu ggwanika lyayo sikamuleyo emitwalanga yemusimbe famuleeta enankanya eggwanika eryo keberayo emitwalo 3 ogiwereza omwana agireete ekyo si kituufu keberayo emitwalo 3 omwana agisanze wano omwana agisanze wano siwalawo era nkola mbi kakati ekirala Yajjaba mwoyo kayimba ki? Yajjaba mwoyo kayimba ki? Akaki? Mujjajja balina akayimba ke bamwagalira. Yajjaba mwoyo kayimba ki? sobereke lwaki bamuwakiira nnene ng'eriwamu lwaki bamala kamenyamu Lwaki tebamuwuli balasebaka obuwatuganye enkumbi eyamba. Era mugira luyimba ki? Otadde bakola ki? anekinasuuna Essebo. era njagala neyambisa ssemateeka ampera amasina bwe neebuuzizaako Essebo. jajja nga bagambye mulunzi wa nankali Lwaki? musoma mukikule ku ngala z'amaanyi ekyo jajja nsaba kano amasabo kino bakiyita batya bakiyita batya kampuni ya Hobo kampuni yatandika ne streamlife avenue actually streamlife avenue tuba twakagitandika 2021 ogwokusatu Hobo najja mu gw'omukaaga netumutandikako from 0 olwaleero abantu abasinga bagagawadirwa kirungo kino siwalawo era abalunzi bano abazirunda amanyi mukimanyi naba n'amanyi nti Hobo kano akasawo jajja naye kamuwadde wano sente z'olwekasiza jajja ziba nyingi ekamulire embizi ziye zeyagale embizi yeyagale embizi enyirire embizi eyinyire embizi ezaale siwalawo tali kukola ki Naziira. wangi Embizi eyagala embizi ezaale egedde. ebijje kati sente zituuse kati baleeteyo emitwalo 3 bagigatte ku bintu nebanebaanamwe bade naye mugaana okujja kulumba ebugabira mujja kundaba muleete nanga leeta njagala babaono naye bamubanyigwiremu siwalawo kati tugende kwakoze ki kwawangudde banyumiza embeezi munange jajja bamugyemu aziresi aziresi okay kale njagala bazimuwere wano azimuzireeta okay kale kati babiri akutofaayo genda walire jajja baleeta akasente ako bakabawe muddeeka abatabanyisa bulungi kibakiriya kibamagida kakati akajirita naye mubaanamu temutyama akulu
kano tugenze ku namba emu jongo ate tugeza n'okaana kati okozesa maanyi ekipoyira erinnya lyeyogedde tubuzaabuza ampita DJ Bag baagi ate eryeka agesera Lawrence mwegesera bagesera bagesera sente z'abateja zizino bazireese lwaki tewetuma dj bagesera yakyaliwa yajjaffe jangu bakutidde tu sente zebaloba zibaleega abamuze balaba naye nazo omuwenda baziraba abamuze ezo zetuwadde omwenda tukijje ku mwoyo yajja wamu sente zino ziri emitwalo 3 ikubeeremu naye tuziwadde naye lwotuba tuli oli muntu mukulu atuba tukwasa ggwe omanyi wani kitegeeza nane ebintu bikola bitubeeramu naye teri kukola ki mukama abawo olugendo olungi kale kakati nga tugende wanamba emu DJ Bag okubirawa Olera Maddu ewaka Kajumiro okubira ku disiko mobile mu kirabu na kirabu ne disco ekirabo twabadde ku CBS bomukubakubiyemu batwakubiyemu saakubyeyo wakituta kiri ize wakituta kiri ize annumyemu kubanga nabadde njagala naye nga lwasose kuba kalulu ansodde kyawoovira ddala muluga okolotya yeega akaaba abanwawo soko tukabiremu balira wetulabe okuba bulungi omulanga eri yabadde extra image kakati leeta sobolete laptop eyo kati laptop eno ogiraba yo giraba yanjawulo okuziri kakati ziri zibadde ntono naye ngaera z'amaanyi naye eno ezisinga obunene n'amaanyi okitegedde laptop eno onoobanga omanyi bwekola byekola ojja giwangaaza ate kukolera essente ezakabi kubanga mpya byonna ebintu ebitubaalo bibeera bipya kati ekubanja gikwata bulungi onoogikwata obubi neweeba mpya efa kale gikwate bulungi tokaaba oba tugijeko ebintu olabeko tusumulule kyagala kitusakanye ekyali mu kanankani kakati sokoleddeko leeta eri control eddala adabeena ahaleeta eno kakati eno ogiraba ogiraba eno febiri nange nonagitulere soba gisitusa mukono ku mwezi towa ogiraba eno manyi mumwe mulimu ababimanyi mutegera ano sente zaalimu banooka temumubba bweti bweri zirayira nnya okitegedde kitegeeza otekayo muwazi ezi enyimba ezi n'okwana abakyala kale akati naye gigatte kugone temusula ekigo awo nooka wayinza okuba yayingira ennya okaawo kanokokka akamulabe kano kubanga kalina mugaso kubanga mu bye tumuwadde kano tekaliiko naye mumukitundu n'obuwa twala wama bintu bibabeeko bano kati kano ofuusuka obimanyi nekano sikaaku mu kitundu kakati eno sola natwagala tugikuusewo eva mu kampuni ya light forever sola twagala bene naye oba naye twalina amaka gwe naye bwona tukwata obulungi era ndiwano olaba ebigambo byetulimu wano kati olina bwaze naye esebo muyita gyakuyambeko kakati lino eddagala ly'amannyo baliyita all-day toothpaste all-day toothpaste likolebwa kampuni yaffe eya moviti lino eddagala lirinakyo lya ddala kakati tumuteere wano wansi ndowooza ogenda kufunabyo ono hogo pigi concentrate ava mu kampuni ya hogo animal feeds naye tumukuwadde guno omuceere ziri kilo 4 twagala ogende bakufumbira eyanyenda kufumbira gwe baage
ajja bwafumbira genda bakufumbira omukyere ogwamuyita mujjatugole rais ettaala zirekereko ettaala zirekereko ngalo zifuge tumizenga ettaala ali ku mataala tudizeeko ettaala tetuli basezi omukyere guno baguyita mujjatugole rice kuva mu kampuni ya mujjatugole agroprocessors abo nabo tutambula nabo ku Stream Life Avenue ku CBSC era kampuni eyo tugiranga ab'amasomero abantu sekinomu bannamikolo bitongole bya gavumenti omukyere tulikomendingayo mujjatugole rice n'enkofiira eno twagala tandika ojjambala eva mu mikwano gyaffe abakozi b'ekyokunywa ekya coffee spirit era nga bebatukolera ne Uganda Gold kati Uganda Gold yo brand n'enkofiira twagala ekubeeremu sola eno eva mu kampuni bagiyita Light Forever Solar naye yiyo ssebo era twagala nayo gitwale teeka wansi wamutembeeta amataala galeke kugagakabega titunyumire omukolo so eno sola ogenda gitwala eno sola pano eno ewaya yaayo eno ge mataala n'ebirala kakati wano akawunga k'amazima n'ezimirazi nako twala ofube kukuuja onyweko siwanaawo twalayo kiro zino eyemu ezo bbiri ezo ssatu ezo nnya ne zino ttaano byonna bibyesebo genda weeyagale bino byansi byakweka kati tambula ove wano siwanaawo wali omukazi atwale abantu tujoze nnyo atwale ebikalu atwalireko n'ebitali bikalu mamulo mulowooza nze okuyimirira wano omunombu musawagiigo unaava mu kampuni ya Hogo Animal Feeds yegole ekirundu ekyo endongo y'ebinnyanja weewaawo eyo omulundi guno teri kukola ki webale kuwagira Hogo Pig Concentrate ekirundu ekigeza embizzi twagalayo abalunzi basatu bokka beefunire ku mmere ya Hogo ng'oli mulunzi abalunzi basatu boolonda beefunire ku mmere ya Hogo kilo 12 zitabula kilo 100 toteekamu kilo 2 teekamu kilo 100 kilo 12 eza Hogo none abawanika abalunzi tubaweeyo emmere ya Hogo kilo 12 zitabula kilo 100 abalunzi basatu kilo 12 eza Hogo otubuulira nsolo ki z'olunda waliwo akabejjesa waliwo akamata waliwo n'ako akezizaala oyagala kaliwa ezikola ki ez'ennyama abalunzi basatu omu babiri oyo tumuwe oyo bagambye bamuwe nono bamuwe twagalayo omulunzi omulala omu omulunzi w'embizzi omulala omu yeetwalire ku Hogo omulunzi omu omulunzi omu na mulunzi waazo naye nga mwebale kuwagira endongo y'ebinyaanya ey'omulundi guno tugambe teri kukola ki weyanzeege twagala kubonera ku bintu ebirala wano zino reflectors era za Hogo muzitwale muzambale kubanga tukkiriza nti endongo y'ebinyaanya teri kukola ki mukwate mwambale mweyagale ebyo tulivaawo mulikomba endagala kakati ly'eddagala ly'amannyo baliyita Colgate toothpaste liva mu kampuni ya Mogiti weewaawo netondeete saanukula
naye ekyeggulo kyemuyingira ku mutwalo nga kisusi kikolekokukwayoka mukama kakati zino reflectors ziva mu kampuni bagiyita mogo gamba mogo gamba mogo yogera nyo nti mogo gamba nti mogo edobo y'ebinyanya teri kukola ki teri kuzikiza gamba nyo nti mogo abalisaidiza ono tebannafuna kuzireflecta ambasada mwana muleeta ebyokulya ebyo naye netubiwawa sibawawo awo we mwagala wangi leeta mweyagala kaleraga omutwalo kyakamwakalya emitwalo nga 22 buli omu andi obibawo balambira mulyenga mwenda ambasada esimu gireke mu nsawo mawakalunga neteneete mugende mweyagale notulikawo endagala mwikomba kino kikatutte enkazi leete kakati akawunga kamazima maizi mirazi kalikoti endagala y'ebinyanya teri kukola ki mukatwale mukalye mweyagale akawunga olye mutegeka amataala omuntu ali ku mikisa y'ettaala lwaki ogitigatiga terako amataala gaake mutereka amataala ebintu ebiri mu kuwa abantu baffe si bya bulijjo nnyo tulina nini bagenda bijja wawala tuba twagala tubibawe nga batulaba nga nabo babiraba mututereka amataala gaake extram teekako ettaala gaake abe kati olwazi ekyo nakyo kiba kiki oyinza kukitegeera si kyekyo kakali kirimu kiti ebyo ebijawole bwe batwakasizza zempulira kinyiga tugende tumaloko kakali malo bino bino tunabyabatabagerasiasa bagenda kubyasa kaneyeero bisigaze bisigaleyo bisigale ebikasuki wanti nawe tubisigaze tuwande liigi kakali tukolebere ki tumale okugenda tumale okufuna abalala bamale okujja bababuulira ensonga endala kati ffe katukume mu byaddala kati lwebisibo